Poliisi ye Kasangati ng'eyambibwako ey'enansa n'abakozi ekikwe kutumba bakwatiddde abasajja 7 abadde babba abantu mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga bayita mu kujingirira Ddoola. Akulidde mu kikolo kino SP Kasigazi James agambye nti bafunye amuliro okuva mu batuuze b'Ennangabo okumpi n'abasajja be baali bakolera ssente z'ebicupuli nga beemulugunya olw'abantu abangi ennyo be baali batetegira nga beeyiwa mu nnyumba era mu kikomera. Emmotoka zino due to its variability tujja kugenda nazo. Abakwatiddwa nga badde baduumirwa eyita Kapiteeni Cheusi Kato bonna beeganye bye bakutte nabyo. Ono mwagala nnyo kapiteeni. Kapiteeni Kato Charles Sekubo kamalireko obwanga badde nzize wa Seeka bwe ntuuse wa Seeka ne bajja ne batukwata. Basigadde simanyi. Badde nzize ngenze kunzijjanjala n'ebisubi. Now the owners of the phones are calling. Kasasa Godfrey ng'eranduludi w'ennyumba yabadde babbiramu abantu ategeeza Bukedde TV nti bwe yali awa abasajja bane ennyumba bamubuulira nga be bagenda okuteekamu omukadde okuva e Bulaaya so si okukoleramu ekintu ekirala. Bantegeeza nti balina maama waabwe ali e Bulaaya agenda okujja abeeremu. Ekyanneewuunyisa naye okwaba nga ate abantu ndaba amamotoka gajjawo n'ebirala. N'ekyo nakitunuulira wabula nabawa agreements zetulina okusayininga nabo bwena kuwadde tebaagala nsayininga nga baningisa nkya tuli. Abantu nange neekangidde wano nga ne banga nti bakolera wano ebicupuli naye sikimanyi bulungi. Aduumira poliisi ye Kasangati James Kawalya akakasizza okukwatibwa kw'abasajja bonna ategeeza nti babadde baludde nga babba abantu mu ngeri ez'enjawulo. Tukutte abaami 7 kuva mu kitundu kyaffe wano Ennangabo nga bazze balondoolwa okuva mu bitundu gye bavudde nga enasana nga balina emisango egy'okukola ebicupuli bya Ddoola. Era tugenza okuzingako ekikomera mwe tukwadde abaami bano tusanzeemu ebisawo safari bags 2 nga zonna zijjudde ssente ez'ebicupuli ebya Ddoola bukadde na bukadde obwa dollars ez'Amerika nenga za bicupuli. Agasseeko nti abasajja bano oluusi babadde beyita abasamize. Abaami abakwatiddwa bali 7 nga mukama waabwe eyita Kapiteeni Charles Kato myaka 42 babadde n'ebyo ebiringa ebyokola ebikozesebwa mu busawo Buganda babadde n'ebyo ebyokunywa enjaga. Oluvannyuma abakwate batwalibwa ku poliisi nansa n'okugibwako statement olw'ensonga nti bali baakamala okuzza emisango mu kitundu ekyo. Anis Chaze yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV 1.